Kulwokuna lwa wiiki ewedde ku mawulire gaffe agataliiko mutuntu twakulaga eggulire ly'omukazi Zuula Nakisuuyi ng'alumiriza Baaji Mwizera Ali okusobya ku mwana we ow'emyaka 14 amannya agasirikiddwa ng'ono mwana mujja na nnyina. Mwizera yakwatibwa era ng'atemeza mabega wa Mitayimbwa ekigo oluvannyuma lwa mukazi we okumuggulako emisango. Kwendani kumidera nibadde ngamba nti poliisi ensonga zino ezikutte n'obuki naye ndaba nga balinga abamuwa obuwi amaanyi. Muwala wa Haji amannya agasirikiddwa yalumiriza kitaawe okutunza omwana mu mbuga ya Sitaani era n'akola statement ku poliisi okukakasa nti kitaawe omusango yaguza. Nga buli waabeerawo wano ayingira mu kisenge eyo nga neebuuza ono omusajja akola ki mu kisenge. Nkwata ku mumwa ne mu bulago n'ayogera mpola n'angamba muno toyogera kyengenda okukola toyogera onayogera ngenda kutta. Ogwokubiri najja neesirika saayogera ogwokubiri najja neera naakola kyekimu. Ekyewuunyisa ate omwana yeetemye engalike bw'ategeeza nga byonna byayogera bwe byali ebipangirire nga byamugambibwa nnyina Nakisuuyi okubyogera alumirize kitaawe basobole okumusiba. Omuwala ategeeza nti yava ku ssomero n'asanga waka ng'olutalo lukoya wakati w'abazadde be nga Nakisuuyi bw'akanda bba muwe nnyumba omwana abeera n'abaana be. Era mpa ne property enaabalabirira obufumbo bwaffe bu endinge nzebe ebintu bye nnawulira. Agamba nti oluvannyuma lw'oluyombo nnyina yamuyita mu kisenge n'amubuulira nga kitaawe bw'ali omuyaga era nga wano bwe yamusabira amutemerera ebigambo nga bw'azze ng'asobya ku muto we. Olwo ye omuwala ono n'agaana ng'agamba nti alaba nku kitaawe ng'atunza munne mu mbuga ya Sitaani. Mami n'atugamba tugambe dadi waffe ayingira mu kisenge ne bahavinga ne sexual intercourse. Nengamba mami ebyo si bituufu dadi tabikolangako era simulabangako ng'abikola. Agamba nti nnyina Nakisuuyi yamuteerawo obukwakulizo omuwala n'okugaana okumuwa fiizi singa anaagaana okuwaayiriza kitaawe ebyali bimwogerwako. Omwana agamba bwe yawulira eby'okumumma fiizi bw'atyo yakkiriza okuwaayiriza kitaawe nga byonna yabikwata katambi kaze ng'atambuza ku mikutu emigattabantu. Mami n'ankuba oluyi n'angamba tomumanyiira gano amakasi gago ante si ga kitaawo ebintu byogere nga wembigambye ate ngenda bakwata ne vidiyo kati naffe ne twogera nga mami we yali atugambye okwogera. Omwana ono agamba nti muto we gwe balumiriza nti kitaawe yamusobyako yatwalibwa mu ddwaliro okukeberebwa era n'addamu n'amubuuza oba nga byali bituufu. Muto we n'abyegaana nga ono Nakisuuyi we yamuwulirira ng'akubira abasirikale essimu nga bagamba banguwa okujja bamukwate tikubanga yali amaze okufuna paasipooti ng'ayinza okudduka. Kati bamami we baagenda yali agambye kambaweereze location ye akakasajja kayinza okudduka kakafuna passport. Ati awo twaddamu owulira nga dadi bamukutte. Omuwala ono agamba yadduka awaka nga nnyina asusse okumutulugunya nga n'ebigezo bya siniya ey'okuna byamulemye okutuula olw'okubulwa ensimbi. Nga mbadde ngenda tuula siniya 4 gye sitasobodde kutuula lwa bizibu ebiri mu famire yange. Nenvaawo ewaka kubanga ewaka yali ankuba waliwo n'olunaku lwe yansuzaako wabweru. Bw'atasabye kitaawe amusonyiwe kubanga byonna byeyogera yali ku ccupa n'asaba kitaawe afune obwenkanya kubanga talina musango. Dadi wange ali Kigo ate nga talina musango. Ebyo ebintu byonna tebyali bituufu era dadi nsaba kunsonyiwa. Rahman Nansubuga nga mukazi wa Haji Mwizera nnamba emu asangiddwa mu maka ga Weebule nga Kikaaya awakanyiza byonna ebyayogerwa mujjawo ono Nakisuuyi nti okuva Haji lwe yamuwasa yalinga afunye ekyuma ekiwandula ssente era nga azze nga muliisa kakanja. Yeye yagaliza yekka n'entambula nenvaawo mwami yagenda okulaba nga tebasobola kumalako nankomyawo nembeera mu baana abaana nze mbakuziza bagamba mbu yabakuziza kuba tubeera wano n'abaana bangi alina abange benzaala akuziza abaana 3 abange benzaala nga si yabazaala simulabanga mumuze mubi.
ayongerako Nakisuuyi alinga eyajja n'ekitimba ekyakokota mu bufumbo okukota ssente za Hajji era nga zenga yenobyanobya nga Hajji okumugatta okudda maka amala kutunda ttaka bwaleeta kano bwamutuuza bwaleeta kano kwegamba embeera gyateekawo yakinya byonna byayogera bannange bya bulimba. Muwala wa Hajji omukulu agamba nti baakunya muto waabwe ono nga baakava ku poliisi ategeeza nga nnyabwe yali ayagala ekyokusibisa kitaabwe afune ettaka bwe kyali kituukiridde. Ne Moyanga agamba nze kasita mami afune ettaka kati mba njagalayo ki ate ddadi era alina okuwa mami ki V8. Bitokote Kabogojja aviira nga n'omukoddomi wa Hajji Mwizera naye aliko byayogedde. Kye naalisabye poliisi in fact kiri kintu kimu. Omwana oyo yawambibwa n'ava mu mikono gya Hajji ng'omusajja kati bawooyo Zuula era nga be bavunaana Hajji be bagala otwala ebyobugagga bye ye yamuwamba nti yawola omukyalo oyo $600 n'amala n'omwana oyo ebbanga ddene era ffe tusuubira abafamire nti omusajja oyo yakozesa omwana oyo naye nsaba ali mu fayiro eyo agikwate n'obwegendereza amanye nti efayiro kyesoma si kyekyo kyennyini kyeri erina ekigendererwa kyayo emabega. Ku lukumu lwa ssimu tunoonyeza ku Nakisuuyi ng'ategeeza nti ajja kutuddira nti kubanga mu kiseera kino omwana we mulwadde. Nja kukubirako siri bulungi munnange omwana tali bulungi. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.